our mabadi. How they landed there. You have seen. Enkuba ebaddemu embuyaga egweza amasomero okuli Lyankoma SS, Mbale SS, Mbale High School ne Mbale School of Nursing. It must have rocketed up high in the skies. Tutegeezeddwa nti ebibiina ebiwera ddala 15 okuva amasomero ag'enjawulo obusolya bulekeddwa ku ttaka. Bazibadde nga 8 kuba nejja nga mpitirivu ebaddemu omuyaga gw'amaanyi nnyo era emaliriza ng'etikuddeko akasolya ka computer lab. Tekomyawo negenda ku kizimbe ekya golofu ekiriko classes 9 netikulako akasolya konna ne kasula eri mu class ku ssomero erituliraanye erya Mbale High. Abasomesa ababaddewo okumpi awo oluvannyuma lw'okulaba ekigenze mu maaso bagezezzaako okudduka ne bagezaako okwagala okutaasa ku kompyuta zaffe naye ennyingi zoonooneddwa. Akasolya akavuddeko obuzibu katikkuse ku kizimbe ekyali kya Gara Ministry y'ebyenjigiriza mu mwaka gwa 2017 ku ssomero lya Nkoma SS oluvannyuma lwa pulaani yakyo obutatuuka n'omutindo ogusaanidde. Essomero lino lirina abaana abasoba mu 6. Tulina ekizimbe kya kalina 2 kiriko ebizimbe 9. Ekizimbe ekyo kyazimbibwa mu pulojekiti ya World Bank APL. Ekizimbe ekyo kimala okuzimbibwa kyazuulibwa nga tekyazimbibwa mu nzimba nnungi. Oluvannyuma lw'okukyetegereza bakama bafe aba minisitule y'ebyenjigiriza ey'ebyemirimu wamu n'abakulu okuva ku site Mbale basalawo ekizimbe ekyo kirekerawo okukozesa. Ate ye Stephen Wambalo akulira essomero lya Mbale High School akakasizza nga akasolya k'essomero Lyankoma SS bwe kagwiridde ekibiina mwe basomeseza essomo lya kompyuta nga kompyuta ezisoba mu 6 zoononeddwa. So the roof blew, the wind blew the roof, rocketed high up and threw it in our school compound, hitting some of the buildings that you see behind me. This is a computer lab which has been badly destroyed. Kati abasomesa nga beegatiddwako abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mbale bawanjagidde minisitule y'ebyenjigiriza n'ey'ebigwa tebiraze okulaba ng'edduukirira amasomero gano. But now where the worry is soon schools are opening. I don't know where the children are going to come to study, but my appeal is ministry to respond very fast to arrest this situation. Enjege eno weegwiridde amasomero gano nga wabula Mbale olusoma lwa ttaamu ey'okubiri okukwajja.